ngabola batutambuza bigero okufuluma n'okwakisesinga ne ofiisi zaffe zituukako kati kizibu ekyo nno kireetayo ebibuuzo ku kiki ekigenda mu maaso bw'wabaawo ensonga yonna abantu bannannyini nsi bakwatibwako okumanya ebigenda mu maaso mu paalamenti n'ababaka era nga bwebamu bakirayisiza mu paalamenti munda nga tenayimirira nti waliwo akasambattuko tetunategeera lwaki paalamenti ezingibwako naye nze ndabye ku feesi ezimu ezatuyolekawo empe nzirabye wano n'ebidroni ebimu kati paalamenti nga yeetooloddwa zi droni bikabangani ne bakifeesi nga n'amakubo bagasazeeku n'okukiriyalinga kwa bakifeesi ekigenda mu maaso eno kyandibanga si kirungi era bwetunulira tetumanyi oba kigendererwa kyakukangakanga babaka oba ekigendererwa kyakusasisa babaka oba kubalemesa kwakisesinga oba kulemesa bantu ba bulijjo public wane public ina right bwegamba njakuwuliza ebigenda mu maaso ina right ogamba mu pakisesi kuganale esekisako public ganale waggulu eya parliament nali n'ekyokubiri bwogamba nti olinayo entula zonna neweziba committees kino kigenda mu maaso kiremesa abantu okwakisesinga parliament twagala ebitongole ebyokwerinda bijibwewo bunnambiro okutayiza n'okuziiza n'okuteeka ababaka ku gani point kiba kiri wabweru w'amateeka kireetawo ebibuuzo bingi nnyo tulowooza nti kibanga parliament eri mu buwambe bw'obanga ogyetoloza booti eno enkola si ya bulijjo era teyeetaagisa atalina idea abadde tayingira n'obambaka parliament ebibuuzo abasajja babuuza bingi bakunya ebibuuzo bingi n'ebya paalamenti babimanyi bamanyi gye babayodde buli kitongole bakiyodde ne bakiyiwa wano buli onaakubuuza kino naakubuuza kino naakubuuza kino akubuuza kiri ekyo kiraga nti paalamenti eba eteereddwako restrictions oba olyawo emiziziko egiteetaagisa so kuba nti kati obuuza national id n'ezimu zaggwako so baagala tulemesa kuyingira mu paalamenti ekyokubiri otubanga waliwo ensonga ki ekwekebwa oba ekukusibwa okudiployinga bwekutiko nala nga olaba amakubo gano nti si makalu nti abantu tebaliwo n'abayitawo obuyisi nabo benyini babakoseza kino kiba kikyamu kubanga paalamenti ebanga eteeseza oba olyawo nga yeetolozebwa mundu kiba kikyamu deployment oba okusiba amakubo gonna ffe tuli used wano nga ku paalamenti kati bali mu kuprocessinga tteeka likwata ku magye oba okukyusa etteeka erikwata ku magye abantu babe nga bawezesebwa mu kooti z'amagye yensonga lwaki amakubo gonna bagagadde bulinaku tuteesa ku mateeka mangi ag'enjawulo lwaki lino eryokutwala ba civilians oba abantu ba bulijjo mu kooti z'amagye lyerireeseewo obunkenke buli omu ali ku bunkenke fe abakwata ekkubo lya Bombo Road okuva wano ku paalamenti Bombo Road Luweero batera okutuggala essaawa nyanga pulezidenti anaayita naye ate kati ne paalamenti tufunyeewo new normal wano nti amateeka agamu badeployinga waki legislatinga under deployment. It's a new normal. Why do you legislate under deployment? That means tikyokola tekiri in the interest of the people. If this legislation was pro-people, then there wouldn't be any deployment. But if you know that it's anti-people, that's where you have to deploy at any cost. People who are over-deploying are basing on rumors. That the people are coming here to attack Parliament. People are coming here to demonstrate. There is a UPDF Amendment Act. We always legislate, but if we legislate under pressure, under normal circumstances, the public is supposed to know what we are legislating. But if you deploy, you try to intimidate the public that whichever thing being legislated here should be legislated under fear, then that is becoming a new normal in our country. Olwalira amakubo gonna agatuuka ku paalamenti wamu n'okufuluma gaggaddwa ng'abo bokka abalondemu be bakkiriziddwa okutuuka ku paalamenti era ng'ababaka abamu balabiddwako nga balinnye boodabooda wakati mu kwemulugunya. Mu lutuula lwa paalamenti olukedde okutuula ababaka basobodde okukiika abadde babalirwa ku ngalo ekintu ekiwaliza sipiika wa paalamenti Anita Mongo okwemulugunya ku muwendo gw'ababaka. Wabula n'ababaka okubadde omukyalo owa Tooro Sarah Opendi Kone Godfrey Macho wa Busia Municipality bamwanukudde mangu ne bamutegeeza ng'abakuumaddembe bwe bayiriddwa wabweru w'olukiiko lw'eggwanga olukulu nga bano bandibanga balemesezza ababaka okukiika mu lutuula lwa leero. Affected by what is going on the roads.
It is really tough to access Parliament. I don't know what is happening. There are stops everywhere. It took me almost 30 minutes to move from just Kingdom Hall coming here. Kino kiwaliriza Speaker Amongo okusooka okuyimiriza olutula lwa Parliament luno okumala essaawa nnamba omuwendo gw'ababaka gumale okweyongera. Give us a feedback on that as we come back to the house. We want a response from you. Abako okubadde owa Kyaddondo East mu Wadanku Nnyingi balaze obutali bumativu olw'abakuumaddembe okuyiibwa ku Parliament. Ne ofiisi zaffe zituukako kati kizibu. Ekyo nno kireetayo ebibuuzo ku kiki ekigenda mu maaso. Bw'abaawo ensonga yonna abantu bannannyini nsi bakwatibwako okumanya ebigenda mu maaso mu Parliament. N'ababaka era nga bwe bakirayizizza mu Parliament munda nga tenayimirira nti waliwo akasambattuko. Tetunategeera lwaki Parliament ezingibwako naye nze ndabye ku feesi ezimu ezatuyolekawo empe. Omubaka akiikirira Nakaseke South Lutamaguzi Semakula ng'ono naye ku Parliament atuukiddewo ku boda naye avumiridde engeri amagye gano gye gayiriddwa mu kifo kino ekintu ekisannyalazza ebyentambula. Wano essaawa yonna buli gavumenti weefuna okwekengera nga baggalawo. So mukama wange mukatekkirizibwa kujja saagadde kuba motoka yange kugiyisa kugikuba oba kugikolako fujjo lyonna ensonga lwaki nzitidde kaboda ne bw'oŋŋamba nti wenda uko waka pikipiki ng'agenda. Namatovu Nora Tendo yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero. Yonna ababaka balina okuba nga bagikubakanyako ebirowoozo naye bukiiko nga tebali ku gun point naye kyewuunyisa Parliament yonna esalibbwako okuva buli direction yonna